Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Essaawa eno yennyini njagala kubanga nkuwa amawulire ebigambo bya Masaba Faustin eyali yabuzibwawo olwaleero finally amaze natottola, amaze n'anyumya era n'annyonnyola baamuwamba batya. Masaba Faustin obanga amannya ge original ye Wanikina Faustin, abangi gwe bamanyi Masaba Faustin akolera ku mukutu ogwa Masaba Media Channels. Ennaku z'omwezi zalinga 17 omwezi ogwokuna omwaka guno gwennyini 2024 ekibiina ekya National Unity Platform abakulu mu kibiina kino bannayuganda ab'enjawulo naddala bannankyukakyuka n'abantu bonna abakkiririza mu nkyukakyuka mu kibiina ekya NUP n'abo aba family eya Wanikina Faustin oba Masaba Faustin akolera ku mukutu ogwa Masaba Media Channels. Mawulire gavaayo negeeraliikiriza bannayuganda nga galaga nti Masaba yabuziddwawo oba yawambiddwa mu mmotoka ekika kya drone. Ennaku zino tubadde twogera ku by'okuwamba. Drone yawambye Akireo Kivumbi ono nga yakulira security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Masaba Faustin yawambibwa omwaka guno gwennyini mwezi gwali gwakunanga 17. Amawulire gakeera ku makya nga galaga nti Masaba yabuzeewo. Kakati Masaba amaze finally n'annyonnyola yawambibwa atya, mbeera yali etya. Ku Red Zone TV ogenda kubanga obimanya. Ensonga eno aginnyonnyoledde ku mikutu gye yakolerangako omuli omukutu ogwa Masaba Media Channels, era ayagala full story kubanze ngenda kuwako wano ebyo byokka bye yayitamu byanyumya bingenda okubanga nkuwa kawanvumukko nenja kusaba okawo obudde era nga sinaba kubanga ngenda mu mboozi eyo kuba ebigambo bya Masaba teweetaaga kubanga oyimiriramu. Nja kusaba gwampuliriza olaikinge kubanga gyokoma okulaikinga ebigambo bya Masaba gye bigenda okukoma okubeera nga bitambula. Tofiirwa kintu kyonna singa oba olaikinze, tofiirwa nsonga yonna bwogera mu comment section noteekamu obubaka n'otubuulira osinziddewa n'oweereza Masaba message ennungi emuzaamu amaanyi ate n'obeera ng'obaako ne bootumira kubanga awo ffe wetusinziira ate ne tugibatuusaako mu message yaabwe gy'oba obaweereza. Kugambye mwezi gwali gwakuna Masaba yawambibwa era oluvannyuma yamala n'ateebwa. Ebbanga lyonna Masaba abadde tavangayo kwogera ngeri gye bamuwambamu, abadde tavangayo kunyumya biki bye bamuyisaamu. Kakati nno olwaleero ku mukutu ogwa Red Zone TV byenkuleetedde byenjagala obeere ng'owulira mu mboozi eno era njagala tutandike bwe tuti wabula nga tonaba kubanga osubscribinga sooka olaikinge genda mu comment section teekamu obubaka. Bw'obanga osobola okusharinga genda okwate linki ya audience eno, linki ya audio eno ogiteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo buli muntu abeere ng'afuna amawulire. Nga sinaba kubanga nkutwala mu bigambo bya Masaba sooka owulize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Masaba Faustin abangi gwe mumanyi nga Masaba Media Channels, naye nja kukusaba oyongezeemukko kuba eddoboozi liri wansi mukko ate ng'emboozi ya Masaba si kirungi kubeera ng'ogisubwa. Anyumya ebyo bye yayitamu, anyumya ebyo byonna ebyamukolebwako. Gwatali mu ggwanga lya Uganda wano we nakugambidde nti sabira nnyo omwana eyeewayo n'akola ekintu kyonna naye kiba kitono kitya mu nsonga z'enkyukakyuka naye ng'ali Kampala oba ng'ali Uganda. Njagala owulize story ya Masaba eri so touching, story ya Masaba ekyamazima eri emotional. Wuliriza bino nzije tubeere ng'ate tutambula mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribinga kikole, wabula njagala owulirize nga bw'olayikinga kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Wuliriza. Nawambibwa abasajja be namanyaako oluvannyuma nti baali babyakwerinda. Naye engeri gye bankwatamu basooka kukwata muganda wange. Muganda wange ye muganda wange omanyi naye abasajja bano balina tekinologi. Bagenda mu byuma ebyo eby'omuzungu ebyo ne bafuna ennamba ye. So bamukwata nali ate nze saakibuuka mangu. Ne bakozesa ennamba ye kye nazuulako oluvannyuma nti baali bakoze eki naye baali bamukutte. Kuba kati bamukwata bwe yankubira essimu nangamba nti nze nkuyita. Of course nga muganda wakoyeza nga wamukuttinga toyinza na kukisuubiza kuba omuntu obanga toli mukozi wa bikolobero omanyi omuntu omukozi w'ebikolobero ye yeeraliikirira
bwe nawulira nti muganda wange ampise nti munnange anjagala saafuna mu buzibu era nagenda nakola saatambulako nti oba kiki nti oba nekengedde munnange nga muganda wange ankubira kaagomanye munnange nkwetaaga njagala kulaba ate era gye ŋŋenze nali ŋŋenze eyo ebimu nyinza obutamyogerako kubanga ensonga ezimu zikyali mu kooti tolina kuzogerako naye njagala nkwogerako just abantu baffe abali eyo nti ebiseera ebisinga tutambule nga tuli very curious bano abantu bano basobola okwesa omuntu yenna basobola okwesa abakyala basobola okwesa baganda baffe maama wo buli kimu bali baba bamukuta batalina option yonna yonna okuggyako okuwaayo so bwe nakubibwa essimu najja engeri gyendi nti siri mukozi wa mikolobero era amazima mu bulamu bwange sikolako kikolobero kyonna munnange bwe bankubira essimu ate nga lwaki mpita kubanga kyangwa nali simusuubira munnange nga nninnya gye nali nga nzirya bantuuka bwe nti nina akafo ke bandagirira ate nga akafo ke bamugamba muganda wange aŋŋambe nzirya nga nange nkamanya akafo nkamanyi munnange bwe najja mba ndi awo nga ntuuka nga ndaba omwami omu ambuuzaako nti gyebaliko nze gyebaliko naye engeri gyesaalaba mbeera yali eriwo kuba budde bwali bugenze saawa zikumuukirizaawo saawa nga zigenda kuweramu 3 kati ez'ekiro kubanga nali najjenva era nenyangola nnyo nakwata nakabooda okwanguwa ennyo ngenda okusizikana muganda wange kubanga munnange nali sinayira ku nkosi yasuubira munnange bwe ntuukaawo nga ndaba embeera tetegeerekeka saafayo nga nkwata esimu nkubira muganda wange munaye kumbe muganda wange naye yali akwatiddwa kyesaamanya kati ntuuka bwe nti nyimirira ndaba omusajja omu ambuuza nti gyebaliko nze kale mba sinaba mu ddakiika eyo yennyini mba sinaanakubaako kyekola bwe nti omusajja nangwawo bwati nangwagyebaliko kati nze nali sirengedde jjukira baali balina emmotoka zaabwe zino zebayita drone nga balina webazikwese kazikiza toyinza ziraba kati mba naakagira bwe nti omusajja nangwako nangwata wati nambuuza ekibuuzo era ekibuuzo ekyo kyakijjukira yaŋŋamba nti drone ogimanyi nenfreezing nemanya nti kaweddeko ebintu erawuliraga obuwulizi kineŋŋamba mukama katonda wange musajja ne bankwata musajja ne banzijjawaawo mudakiika musekendi ngopede waliwo no ne bodaboda nga bamumaze naye bamuyina kati kyesaamanya bwe bakwata bwe batyo ne banteeka mu motoka yaabwe kyesaamanya oba muganda wange baali bamutadde bati bamutadde munnange nga banvuga wamulaba munda teyalimu kakati munnange bantuusa sajja baali nga baneesunze baalimu abasajja nga bameka mu drone sinzijukira mwalimu abaali mu maaso eno balinga nga 3 deni nga ntudde wakati yinge mundu nyingi ekyo kyokatukozingemu omuganda wawe akakati bwe twogera ku kya drone wewe n'abaleeta kimanyi twagala okutegeeza oba okuwa amawulire ngo bali tonnagafuna muganda waffe akireewo naye olunaku olwajjo bamuyadde amawulire ago nagawulire era njagala okwegatta ku bannayuganda na buli muntu yenna yenaatulaba n'abo abali mu buyinza omuntu oba tokkiriziganya naye tekyetaaga kumuwamba ebiseera ebisinga bannayuganda most especially abali e Bulaaya abali wano bannange tukkirize kino njagala kibagamba omuntu bw'afunanga obuzibu n'owulira nti abuze waliwo abantu bosoboka nti gundi yabuze nga yeekoza kubanga tulina enjogera erabuza abantu abagaa nti abantu beewamba naye amazima tukkirize tugaane drone ziwamba abantu erya ddala era nawulidde amawulire nti muganda wange akireewo era njagala nesaba atayina ntambu na muntu yenna era njagala nange okuteeka eddoboozi ku bannayuganda okugamba nti bannange mwenna abalina akireewo mumutte kubanga talina musango omuntu bw'aba alina omusango mumuwandiikire ajjeyo ripootinge so njagala okukubiriza n'okukunga bannayuganda okubasaba bannange tubanje abantu baffe abakola ki ababuzibwawo era nange njagala kwongereza ku ddoboozi okugamba abannayuganda bonna kino kitukakatako togamba nti akireewo wa byabufuzi munange tomanya bwe gyonaasangibwa okitegeera kati muganda wange badde nkuyisizaayo awo okubanga abantu tubategeeza batannamanya muganda waffe akireewo bodegaadi wa president his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa olunaku lwajjo enansana ndooze temukitegedde kati tuzzeewo wali we tubadde bakuyingiza drone abasajja bali omwo bangi emmundu ziri omwo nnyingi munange omusajja nga bantwala of course bingi
bintu bingi nnyo bibambuuza naye nja kubawaako ebitonotono bagivuga oba yasooka kusigalawo nga bali kubuuliza kasita bannayingira bwensi ne bagiggala bwe bamala okugiggala ne banvuga tebandwisa kati nga simanyijjukira banteekako basooka lebanga nenteeka omutwe wansi bweti nga simanyi gyendaga musajja omukyava abuuza nti ye gwe masaaba ne muga nti yenze n'agamba nti mubadde muteesa ki miitingi zammwe zibadde luddawa amazima ga Katonda nga siina kyemmanyi siina ne bagamba nti kaakati ogenda tubuulira tusaagira ku state omusajja nga nti state ogimanyi state tebagisaagirako kitegeera nemmanya nti kaakati asigadde ani Mukama Katonda kaakati munnange batuvuga bino nno bannaye bannayuganda bye tubagamba oyinza okulooza nti muvi naye ebintu bino omuntu yenna yenna abeera olowooza nti ekintu kyewayingiramu kyakusaaga njagala okutegeeza ebintu bino bya ddala era bw'oba oli eyo waliwo buloga gwe gyotabadde waliwo kale omuntu yagambye ebyokukwatibwa kwa Sami n'atandika obisekeramu ne mugamba munnange oseke yonna gy'oli n'ebino ebintu bya ddala sooka obakakase kakati ebintu nze amagezi genja okuwa baganda baffe bwe tukola omulimu gumu guno ogw'okulaba nga tugatako eddoboozi lyaffe ey'enkyukakyuka njagala okubategeeza baganda bange omuntu bw'abeeranga mu Uganda oba ku gurawundi wano n'owulira nti yawambiddwa naye oba tomwagala naye oba oyina nga temukwatagana kubanga of course twava mu bintu twava mu famire zanjawulo twava mu bintu byanjawulo oyinza okubanga oli tomwagala naye sooka omubanja aveeyo era nze abantu abasinga bakimanyi nti nze ne Sami ebiseera ebisinga tubadde tetuzikwata bulungi naye bwe nawulidde nti bamukutte era njagala okugatta eddoboozi lyange ku bannayuganda abalala okuga nti Sami ateebwe tujja kweyuzaayuza naye kubanga njagala okubategeeza bannayuganda baganda bange abali eyo mu diaspora oba abali ludda boba bali ku ground muganda wange tokkirizanga muganda wo ne bamutwala oyinza okulooza nti ekintu kyakusaaga naye gye bumalira abantu bafiirwa obulamu tetwagala tutuuke ku gundi ate otandika okujjoga nti kale singa namanya omuntu yenna alina kola risaaki yo bw'omanya nti wakati oba oyagala okumanya nti kale Sami simukwate kubanga ebuzira tebasobola kusibirayo oba gyonna gye bamutadde nga talina musango agendayo teri muntu akola katemba muyingiza komera buli yali alibaddemu abeera akimanyi tosobola kugamba mu bintu by'olina ozannyirako nga bantu alekeyo mu komera eri nsi ndala ekomera tewalina muntu ayinza seegomba na muntu yenna alina kudda okuzannyira ku kyebayite yadyo era bwe tunaaba tufunye akadde muganda nge batoke ojja kukkiriza nambulire bannayuganda naye okomera nti ensonga wali bwe bakutadde muto ne bakuvuga bakuvuga munnange simanyi gyendaga babuuza ebibuuzo bambuuza nti kyembadde mufa biki okosa ebintu bingi nnyo sijja biyingiramu ebyadde ebiri deep nga kyali ripoti ebintu ebimu tolina kubyogera bwoti naye njagala kubategeeza baganda bange nti ensonga eyaliwo entuufu nawambibwa ebyaddala sekamu naye banaye ne bakutuusizaawa nange mba ndi awo saamanya gye natuukira naye bwe natuuka eyo of course nga omanyi nga akatuuka mu kitundu ofunayo abantu n'obuuza nafuna omukisa n'embuuza nenga nti bannange ndiduddawa kinawulira oluvannyuma nti nali ku kitongole baali bakiyita CMI ekitongole bwe nabuuza ekireka saali kireka balina bulanki saali kireka sijjukirako nti nali ngenzeeko n'ekireka eyo sijjukirako naye nzijjukira bwe nabuuzabuuza nali mbuuza ku bantu benasisinkana eyo kubanga gye bali tegeza gye bakutuusiza saaliyo bwomu nange mwaliyo nga bantu saaliyo bwomu ebintu ebimu biri sensitive nnyo ayinza otubula nti waliyo abantu bangi gye bali eyo wansi eyo gye bakuteeka nalabayo abantu awo mu kuyingira awo mu gundi awo nga gye bali nga nabo basibe naye nga tebakola awo kubanga eri tebatwalayo bantu nti bagenze ku mbaga oba bagenze ku ki nabuuza kubanga ndi mujjagu nembuuza ne bagamba twali ku CMI embuya CMI embuya nfe ndowooza zaali zituuse n'ennaku 10 olwo okutegeera oba n'okuyitamu
akusemwayi awo embuya oyinza okutubuulira gwe ng'omuntu biki ebyakutuusibwako ng'omuntu nga masaaba gwe bakutte nga bakulanga ebyobufuzi bintu ki bye bakutuusaako awo ku sseemwayi abasajja abakukwata biki bye bakutuusaako ng'otuuse ku sseemwayi bakubbanga liwamala awo emboozi eyo bwe ntandika okuginyumyako ebiseera ebisinga n'amaziga gampitamu era ndowooza ebintu bingi nnyo naye ntunuulira ensi yaffe eno nengamba nti kale singa buli omu abadde afuna omukisa omuntu ne oba tomwagala omukisa ogw'okuba nga awulirwa nti omuntu ne bw'oba nga ovuganya tolina kufuuka mulabe omukulembeze agamba nti ye mukulembeze ow'eggwanga limu yagamba nti mu Uganda mulimu eddembe naye nze ndowooza nti ekyokutuwamba n'okututulugunya n'okukola ebintu ebyenjawulo tekyandikoze omuntu obanga tokkiriziganya naye kale ati si jangu omusomesa kuba bagamba nti balina itize mass party beeyina capacity kazibe finances kazibe ki okumubilizibwa oba okugezaako okugamba abantu nti bannange mujje muwagire naye nze kye nalaba nti ate munnange mu ggwanga lyaffe lino bw'ovaayo n'ositula eddoboozi erigamba nti bannange kale twetaagayo enkyukakyuka kale kino tekigenze bulungi ate munnange ofuuka mulabe kubanga ffe tutambuddeko tuli bavubuka kyemanyi n'abantu abakola eyo mu gundi ezo ez'enjawulo nabo ebyo eggwanga baliraba naye ate nze nandibadde nsuubira kubanga nze kyenali nsuubira nti omuntu bw'aba ayina obuzibu mugambe nti ffe tukoze kino kubanga nze nzijukira bagambanga nti abantu abamu be nasangayo eyo abakuuma b'eddembe babaga nti wakire mwogera ku birungi nze sinza alina okwogera ku birungi byammwe bye mukoze muyina aboogezi bajje batulage omwogezi wa gavumenti mujje mutulage nti bannange bino bye birungi bye tukoze ate nekira nti nze mmanyi nti muyina resource muyina ssente muyina buli kimu ekisobola okutumatiza ne mutugamba nti bannange ffe kyekino kye tukoze naate temukwata nze ate nkola emirimu ebiri mbawaane otegeera ate kino tekikola makulu otegeera so nze bintu bingi nnyo era njagala okugatta eddoboozi ku bannayuganda bonna n'okugamba ku bantu abali mu buyinza obwaleero ti bannange okukwata abantu oba okuwamba abantu si ye solution muvengayo munnyonnyole kubanga kapasite mugiyina esobola okukola ki okunyonnyola abantu eira bagule ideas zammwe omazigaane ate bw'oba onnyonnyola omuntu nga n'ebyonnyonnyola abirabako tasobola kuwakana bw'oba ogamba kino kirungi ng'era akiraba tasobola kuwakana kale kitegeeza bagezaako okukuleetera okulaba nti otandika okuboogerera ebirungi byawaliyo embeera eyo yaliyo of course nga omanyi nti tebasobola kuviirako awo bintu bingi nnyo bye bakukola okukubanga okutiisatiisa kati nze muganda wange ne famire yange nkimanyi bakuba of course ebimu tosobola ebimu owulira n'ensonyi oluusi ebimu byo tubyogere already babikola okutulugunyako bakutulugunya of course ekyo tekiyinza kutavaawo naye ekyasinganga n'okunnuma ennyo kwe kubanga ne famire zaffe okuzituusa okuziwamba kitegeera ne bawamba famire zaffe mukadde wange mukadde watu n'abonaabona famire yange kwegamba ne batuteeka mu ntiisa eyo naye nga mu byonna byonna ekituvunaanya kye kiki nzijukira omwami omu yambuuza n'okumbuuza naŋŋamba Bobi Wine bw'ofiirira nabano simanyi biki bw'ofiirira bagenda kuyamba ki otegeera nti bali eyo bali mu ssente zaabwe beeyagala biki nenga munnange nze Katonda yakka omukisa n'entambulako bino ebintu mbyogera kubanga nnumwa ntambulako n'enjiga nenkola kino nenkola na kino naye munnange nga ninganga atuuse mu bantu kugamba bakambwe bintu bingi nnyo nnyo muganda wange batoke bingi era mu abantu abali be baganda bange simanyi biseera ebisinga ntuulaawo nempulira nga singaterera bulungi naye engeri gyebiri nti ffenna tukimanyi bw'otuuka mu basajja abaseemwayi of course ebikutuukako kati tubimanyi kubanga abantu bangi batuuseeko ojja kubanga obatemerako olwolumbu kinaba kisaanidde kuba kati already officer okomyewo si kyekyo kakati ekibuuzo ekirala ekigobererako ekyo kyetubaddeko bwe bakugjawo bwe bakugamba ku CMI eye branch ey'Embuya wadda waba bakuzaawa bwe nali awo era banneega sinagenda ku nsonga eyo kansooke ngattedde kansooke
mubawulyaza amaanya nnyo obuteebaza bannayuganda abenkyukakyuka bannange njagala okubeebaza yonna gye muli abali ku Masaabakyalo bagende ku lujjuliro egenda kuva njagala okubategeeza baganda baffe ababadde ku Masaaba bantegeezeza nti egenda kuvaako bagende ku lujjuliro okubanga twongerayo programu yaffe abali ku Masaaba Media Channel mugenda kubanga mutujoyininga ku lujjuliro kubanga efunyemu obusobozi. Obadde okyagamba nti tosobola buteebaza bannayuganda bali mu struggle. Kiba kyabulyaza amaanya nnyo obuteebaza era njagala okubategeeza mu bannayuganda bagamba nti social media tekola emikutu tegikola okwogera tekukola okutwitinga tekukola. Njagala kubategeeza eddoboozi lyammwe n'amaanyi gammwe eyo tweet gy'okola post gy'okola live gy'okola njagala okuga nti yes newankubadde Mukama Katonda yatuyamba ne tuvaayo naye njagala kubakakasa nti amaloboozi gammwe gakola kinene nnyo okulaba nga Masaaba wammwe nkyali mulamu mazima. Okay, kati engeri gy'omaze okubeebaza ate era tugenda kubeebazaamuko abamu be tugenda okwebaza bambi baana olumu abamu ba bulijjo bajja ku kkooti bakola ki baagala tubayiseewo ate nga kyetaagisa naye bwe tuba tetukonyeeko kulinnya tuba tukumanyi naye lwakuba katulugire bano abajja ku kkooti. Ekibuuzo kiki kyaliwo bwe baakuggyaawo baakuzaawa? Munnange engeri gye tuli nti twali basajja bali ate nga bebatutegeerera twali tetusobola kumanya wajja batutwala era nzijukira nti bwe twavaawo baatuvuga bukolokolo ne batutwala mu kitundu ekitundu bakiyita Njeru oluvannyuma akaseera ako Mumbya wali omulaba omwami nno gwe bankwata naye okumanya njagala okutwala omukisa guno okwebaza abantu abaatulabirira nga tuli mu makomera ne muganda wange Mumbya Hussein gwe bateeka naye ku musango gwe mufuusa omusango ogwo tetusobola kwogerako gukyali mu kkooti naye abantu abatulabirira munnange Mumbya Hussein baali awo olwono tuli mu abasajja bakikutte eri nga bamuleeta nga mutuse Njeru nga tuli eri ku CMI munnange omanyi okuleeta omuntu nga tomulabangako just mubadde mu gurupu zinezebyo mwogera ku gwandanya era naye yeekanga n'okwekanga kuba yali tandabangako kitegeera kyava mbuuza nti ye gwe Masaaba ne mugagwani kubajja sikuyukira mbeera mu gurupu nemwogera bikibiki nategenda okulaba munnaye kumanya ebintu by'enseeno ebintu by'eggwanga lino bikusobera nga baga nti munnange nze n'oyo tuli ku musango gwe ono bwe mwazza naye omusango webale nnyo tetubeerangako wamu. Olina namba ye enamba of course zibeeramu mu WhatsApp mu gurupu ezo tubeeramu naye nga simulabangako wane bw'omukwata n'omukuba ebikko era naye ndoza bwalifuna omukisa balimuwa omukisa n'abawulira kusaidiye kubanga amazima gali nti nali simulabangako tetwerabangako ne munaye twasisinkanaawo twagoma kwewulizaako mu zigurupu munange batukoze babajjawo ne Mumbya babiri ne babatwala batututte mu ekifundo bakiyita Njeru munnange ekifo ekyo nze nali sikiwulira naye nga sibeerangako kubanga amazima gali nti nali sikimanyi kitegeera sikimanyi kati munnaye tutuuka eyo batusomera emizibu jukira babatwala Njeru ku police station ne police station y'Enjeru nze sigimanyi naweeri baatuvuga buvuzi ne batwala kuki kooti awo kooti netuula mangu awo ne batusalira ne batusindika kukomera baliyita Bugungu naye nga sinnagenda wala njagala okusooka okwebaza prison ye Bugungu eyo manyi nze bagamba ndi muntu w'amazima njagala nnyo okwogera amazima abantu abo batureceivinga bulungi era bwe batujja Bugungu Bugungu YP ebifo nno ngenze mbitegeera kuba nabanga nti naye bakunywerayo era bagamba nti muganda wo olaba abo beweebaza ate yo akunywa abo beweebaza tugende maaso kati gwe kusaidiyo nawe ojja kukwala esaidiyo naye nze wakwati bwe twatuuka engeri gye twali tuvudde mubali ngati isi wano owulirirawo obulamu kitegeera waba naye kankubuulire teri kintu kikwasa nsonyi na nnaku kubanga tomanyi wooli naye bw'omanya nti oli ku prison wali oba bakutadde wano at least oguma kitegeera
naye abantu nga tomanyi tewali amanyi gy'oli muganda wange kiba kyanjawulomuuko kitegeera kati omulamuzi bakuteekayo akusomera emisango batusomera emisango awo bakusindike kati ensonga evaawo kubanga wali batusomera batugaa tetukkirizibwa kwogera actually tewaliwo yadde muntu atweyimirira tewaliwo famire zaffe biki bangwawo ne batuteeka actually tebatwalira na mu prison gundi motoka ya prison mu drone eyo yenyini kuba yatutwala bateeka nze nali sirabanga na ku mundu nnene nga yakakebe bweti nenga nti banne natuzaani nze nasaani omusajja atasobola okuba yadde ensiri omusajja yali atudde emabega bwati nga era zino emundu zetwalabanga mu firimu nga nnene bweti nga mukama twatuzaani oba okitegeera munnange batutuusa mulamuzi asomerawo omusango n'atugamba nti temukkirizibwa yadde kwewozaako n'obimanyi ebyo ebya kooti temukkirizibwa kwewozaako bwetyo swi mangu abo nebatwalawa ne batusindika ebugungu embeera bwetu bwe twagituukamu oyo tugukidde ebugungu kati mutuuse ebugungu ku prison yesewo abantu gye bajja ne babalabako nga nange nayo omukugo abajja ne babalako naye byange sigenda byogera tono nnyo egayi eri bakuwabiri eri ebyotamanyi ebyenje byali bijja of course nga bwomanyi kawunga na bijanjaalo yemmere yaffe yeeri kagira mu budde akawunga ko kagiranga mu budde saagala kulimba akawunga kaali kalika ko kaali kalika kuba kalika actually akasiemwai keyogerako ko kalika actually akawunga kasiemwai bwokatunuulira abazajja bali kakawunga kaali kalika sinza kugandikya akawunga kaali kalika abasemwayi tubebaza okutukuba emiggo naye omuntu wakawunga akalika katuddeyo wali ebugungu prison ne babaaniriza munnange batwaliriza abantu ne bajja ne bakulabako abamu wamalayo lunaku mmeka ebugungu eyo munnange we banyumiza ekyaliyo abaganda baffe batulaba ku mitimbagano egy'enjawulo buyinza okwewuunya munnange abasajja bamala okutusuula ebugungu tubeerawo jjukira abantu baffe baali batunoonya nga tebatulabyeko ebbanga liwezeeko kati jjukira bw'otuuka mu prison era mbadde nja kwebaza nti bwe twatuuka mu prison kye twali tutafunangako twakifuna ofuna ku kye bayita essimu n'okubira ku bantu era nti bwe twatuuka bwetu ne turegistaringa amannya gaffe bwe twamala ne tubagamba ne twaga kuba jjukira mwali mutunoonya bannayuganda bonna nga batunoonya nga tetubamanyi gye tuli era bwe twatuukayo tebatujjako ebintu byaffe buli kimu ne tugenda ne tufuna essimu era bwe twakuba essimu abantu bwe bamanya nti tuli awo era awo mutandika okulaba gundi ez'enjawulo era abantu abasooka okutukyalirako awo ziko abaali bangasira bamaanyi nnyo nga bonaga nti bakulembeze bamaanyi baali baana abeeyo bweyiya bamujinja omwo naye ebukungu awo tetwalwawo nnyo mwamalayo ennaku nga 2-3 ennaku ndowooza 2-3 ne bagitiine batutikka kubanze bwe najja okulaba baŋŋamba babadde babatisse babatwala nsonga ki lwaki babadde ebugungu ng'ate kooti ebawozesa yenjeru eri bugungu nsonga ki lwaki ate babatwala etuzira ensonga eyo amazima gali nti twali tulina kubeerawo bugungu naye era wano wenjagala nno okugamba bannayuganda nti baneekamba buli ekintu kimu kye mutamanyi olaba kamera eyo gyogiraba kamera oyinza okukinyooma nti tekirina maanyi era wano wenjagala okukubiriza abaganda baffe omanyi baga nti oli kyalina kyakozesa ng'ekyokulwanyisa mumekingenga sure nti kamera zammwe zibeerako ekyo njagala kibagamba oyinza okuba tosobola kuba muntu bikonde tosobola kulwana naye tosobola tolina muntu naye njagala okubakakasanga ntya katonda ekifaananyi oba kye bayita video kwamwe abantu amu temumanyi kye bayita evidence oba kye bayita record eyo kamera kubanga mu bimu ku byatujja ebugungu kyali ekifaananyi ekyafuluma nga tuli mu ngoye zaffe eza prison eyo era omusajja akulira prison eyo osi amasimu agaamukubibwa nga baga nti abo babajjaawo nga toyinza na kumanya kakati nekifaananyi ekyo kyekimu ku kyabongera obusungu webale okutuuka ku mbeera yange naye ate nebaza nti babajjawo kubanze yasigalayo gwe basibirayo nalima enkumbi gye sirabangako okuliva nayiro oyimba nalima enkumbi eri yakumakya paka sawa 10 ez'akawungezi
kati babanga bakujjawo bakutwala Luzira kale tewali makaabo naye gye bakujjaga amakomera g'omukyalo balina amasamba nalima muganda wange naye kati awo ekyange kankikomyawo nagambe tuli ku story yo kati babajje Bugungu babatadde Luzira olwono ensonga etuleetera okutukyusa ne muganda wange bwe tuli ku fayiro muganda wange Hussein Mumbya era njagala kutukusinzira wano baganda bange nze atudde wano nandibadde ntulawo ne muganda wange ayinza okuba kati muganda wange oyo Mumbya Hussein tuli kukungusa bamuyinza oga lwaki nze nzize ensonga nti muganda wange oyo ali sayidize ejjinja eyo era bwe muba musobola okuyimirira naye bamuyita Mumbya Hussein osobola okutunoonyaako n'oyimirira naye kuba embeera omugimanyi naye nze nfunye omukisa mutuulire mu kifo kye n'okwongerako eddoboozi eri gy'ali era tujjamu bangambye baganda bange bana bankozeko interview nti bajja munoonyaako naye kuba naye alina byayagala bagamba ensi etegeere so gundi eyo ensonga eyo ekifaananyi ekyo kikubibwa tuba tuli mugundi tugenda okuyingira okwebaka nga tulaba amawulire abasirikale beekyanga bagamba kibi kati nze nali simanyi era saalaba na muntu yatukuba kifaananyi ng'omusirikale omwampitanga nti ani yakuba ekifaananyi olwo nkulaga amaanyi g'ekifaananyi nkulaga amaanyi ga social media nkulaga amaanyi gammwe abalina kamera bwe kyatubaawo teri kifaananyi oba ekyamacete oba ekya Olivia Lutaya oba ekya Sseggujja ng'ali mu yunifoomu ya police ya prison ekyali kifunye ebisi nebinalabako ebyo bamukulembeze byali nga bamaze okuvaayo waliwo ekyavaayo edda kugamba ekintu ekyo abasajja bayogera ne bagamba nti abasajja bazire drone nga bagamba nti drone yakubye ate nga nange simanyi wekitegeera munnange batukuba ekifaananyi ndowooza olwo olunaku enkeera osi ne bamubeera bubi nnyo tetwamanya kuba ffe tuli basibe tetumanyi kyagenda mu maaso ng'amasimu gayitingana era twali tuli awo tuyingidde bwe tuti nga basindika bano omanyi mukomera abatamanyi bakomera nga tuba tuli awo nga tutudde tumanyi tugenda nga bajja baga nti batuyita amanya baga nti kundi nti otyo nti muveeyo kosha tetwasiisa gwaki nti musitule ebintu byammwe buli muntu asitule ebintu bye tugenda nga Mukama Katonda ng'ate tuddawa bananga atumukomenti ng'oba sound kiri ekifaananyi kiriya muyinza tubuulira abange simanyi oba emboozi twagala mu kiri kiriya kale kati munnange aba bayita alapinga atuyita nga Masaba Mumbya nga kati twatuzaalyo batwasaani gabaga nti musibe buli kamunjukira twali tetuyirandeka atukolla kati nze nakwata bukwasi busiripa bwange nga ngamba nti tuddawa nga batugamba mugenda wali musayirire byonna bye muyina nga batuteeka mu mpingo atugamba tugenda wa mangu ago emmotoka nga bataddeko empingo actually ffe twasooka nawali ku layini abasibe abala ne bagamba basooke balindeko special order nga kati special order ate tuddayo mu miggo bandange ate ani twasaani nange nga batugamba nti tulina gye tulagala olwo tetumanyi twatambula na kirondoza zaali saawa nnya twatuuka nga saa ziringa mu 5-6 kyetwazuulira oluvannyuma nti baali batuvuze nga batutwala wa Luzira. Okay, kati mutuuse Luzira kubanga twagala okumanyako briefly life ya Luzira kwe Mumbya ebayisize etya. Of course nze ninamu stories empwidde kuba nzizeeko ne mbakyalira naye njagala otubuulire bwe mutuuka Luzira obulamu bubadde butya mu kkomera. Munnange nno bwe tutuuka Luzira eyo jjukira ekifo kipya wali tubadde tumanyiddewo yadde tetumazeewo bbanga ddene tutuuka Luzira jjukira tetulina bwe tumanyi kitegeera kati bwe tutuuka Luzira twatuukira mu gundi waliwo gye bakusoosaamu awo oweebakamu jjukira ne bakukebera oba olinamu covid oba olinamu naye by then twadde tulina obuzibu bwa red eye yabatuuseeyo naye tuvaawo kati nga ku makya batuyita nga bayita amanya gaffe nga twanguwa tugenda kakati Luzira eyo waliwo uniform ya red uniform eyo ya red wabagikwambaza nakulabidde ewala aba atya okulaki kubanga uniform zina kubaza bwe ntuuka wali kubanzijjukira bwe batuyita amanya ku makya nalowooza nti oba bagenda kututwalawa ndanyera okulaba bano ba RP batuga nti awo bambuke waggulu ne batukwasa uniform za red awo omutima ne gugwa munda nenga pu kakati nenga uniform zino za red omuntu akoze atya mutuufu bakwambaza red kiba nga bwolaba red nti danger
bali bangambako nti abalwedi baba kugiri emisango kiri oba watuzanye oba kutebo oba sekyalo kiramba njikusanga mwe ngamba omusajja kati nno nkujjira bunange tutuuka batuwa redi olwo batwawula ne muganda wange mumbya yagenda mu ruumu ndala enjawulo era akantu wali omukisa guno nze bampa woodi bagiyita woodi 5 era A5 era kyemmanyi bayinza okubeerayo wali baweza nti baganda bange abali eyo kuba kyemmanyi n'abasirikale ba prison of course babeerako njagala okubategeeza nti baganda bange aba woodi A5 mbalamusizaako yonna gye muli munnange naye njagala kubakuumya baganda bange abasiba abali eyo nti tewali kitaggwa suubi lyabagwamu era nina ebintu bingi nnyo bye nalaba nga nze omuntu byensaba tuyinza okuba nga tetuli mu buyinza olwaleero naye njagala kusaba bannayuganda bwefunanga obudde mbu katonda akuwaddemu akasente ne oba olinamu akasente funangayo obudde okyalireko abantu abali mu prison eyo ne oba otuteyo jasibweyo ne oba otuteyo jasi sabbuuni ne oba otuteyo jasi akantu konna ekirala obanga katonda akuwadde sente kuba nalaba mu prison eyo nti waliwo abantu bebasiba kamusibire jasi emitwalo 2 naye abaddemu n'aluma akawunga emyezi olumukaaga oba omwaka so katonda bwakuwanga omukisa ate prison nti erina opportunity eyo nti ekuwa omukisa kuba oyinza ogera n'obuuza nti baani abalina emisango emitono mbeeyimirire bafulume segera so njagala ebitongole njagala notwala omukisa guno okusaba kuba waliyo abagagga ababeera eyo nga sente muneka nkubulire tewali kintu kisobola kuwa mukisa nga kuyamba muntu kumujja mukomera baganda bange ekkomera si mmere akatono koolina okatwaleyo bazendekera wenajja noŋŋamba ndeeterayo kino ekibulasi n'omusajja kibulasa so obuntu obwo obutono bwolabwobu era navayo bayirawe abalumu woodi yange bakyamanja bulashi naye lwakola navayo nga ndiyalanga njabisemu katonotono naye njagenda njibatwalire so tutuuka batuwa redi olamba redi ne banjawula ne muganda wange ono neotwala mu gundi ze batwala mu A5 ne batuwa redi eyo yaneeraliikirizanga nnyo era ze natulanganga neeraliikidde kati nga mbuuzako ku basibe b'osanzaawo ogenda okuli oliaga nti bamusanga simanyi assa omuntu simanyi ono biki mpozi kantwala omukisa guno batoke mbeeko byembulira baganda bafe bali mu byobufuzi kubanga abavubuka naddala abafubusoja enkomera naddala amakomera ago waliwo emisango era wobadde oyina okola ebintu bino wammanga mbadde nsaba naddala ng'oli futusoja oba ng'oliko kamera waliwo emisango egimu nga mulina okwetunulamu emisango katugeze oyinza okusanga ebafutusoja omanyi bafutusoja azo abaana bano ekitonde kino abaana abatotota bakusibirako nnyo emisango mingi nnyo kati waliwo n'omwana era ab'obuwala kyokimanyi era komito emyaka 3 myaka 4 ne balikotatebakozesanga so baganda bange mwegendeeze nnyo naddala mu abali mu mbeera zino ezaffe ez'okulaba nga tuyiriba okutakusanga nabaana bano abawala abato eyo n'ensonga njagala gibagamba yonna gye muli ogwo omusango emyaka emitono ennyo adamu eki neyo yennyini gy'ogamba ebugungu abali ku komito bonna bagamba ba defilement barepu abasinga obungi so mbadde njagala mpisewo akalango kano naddala mwe baganda baffe kuba abasajja bano misango balina mingi naye eyo abantu bwe batyo bajjudde eyo bwe bati kakutanda nga toliko n'ebyobufuzi ate nekikukwatirako ng'oliko ebyobufuzi abasajja basiba kakati mukomera otubulire embeera ki yasinga obbanyigiriza ntuuka bweti bagala nti oyo ayigire ekigaali baganda bange abatamanyi kigaali kaba kagongo kwebaka kagongo nze bano nabyowuliraga nga ndowooza nti byakusaaba mwebaka bwe muti kagongo eruumu emu nebeeramu katugeze abantu nga 10 kubaffe mu ruumu yaffe nga tebanakuvuga mali mukomera lwekyo bayita okuvuga eggaali nti bajjamu abantu nebatwale mu kusooka twalimu 107 naye nga muganda wange bakugaa nti ogenda kusula mu ggaali otandikirawo okutuya okimanyi okubanga wakagwawo bwoti kagongo mudakika nga seconds mudakika emu ng'otuyanye naye jjukira olina okwebaka bakekeera kasita osituka bwoti n'ovaawo ogende weeyamba oba ogendeko mu washroom muganda wange olwo ogenda kutuula olunaku lula ekiro kiramba segera kati ntuuka bagamba gaali kuba omupya yinaina okusula muki mugaali ate jjukira nali mugonvugonvu nkwega nina obulumi okitegeera mbeera gyempiseemu bintu byenjawulo ebintuuseeko
nange gabanga nti egaali era mu bintu ebyasinga okunyiga nnyo yali gaali gaali eyo yanyiga atasuze mu gaali okujjako ng'olinamuko kukagindigundi ako then ne bakuwaako akafa akatuko n'owulira ku mirembe naye ate nze njagala okwebaza lwaki neebaza njagala okwebaza nti nze bwe natuuka munnange Katonda ono alina engeri gy'ateeka feva ku bantu naddala oba aboogerera abantu abanaku bwe natuuka bwe nti waliwo omwami omu yanyaniriza bulungi nnyo nama nti ojja kwebaka wano katonotono mbeera si nnungi naye ojja kwebaka naye era nasulako mu gaali siyinzaga nsaagisulamuko era nze omuntu ayogera ku kigambo gaali nze ngitegeera omuntu yenna atagenda akompulizo tayinza kutegeera gaali naye ate n'ekirala bwegendereza nnyo kuba omuntu ayinza okuga nti ojja kwebaka wano ng'alina emize ebirala era eriiso limu nagirako bwenti ogenda ozuukuka bwoti nga ssebo omuyaya akwamu era nagiraga naye nebaza Katonda nti ate munaye teyalimu mize ebyo so baganda bange abagira omusika kubanga olina okuba omugezigezi ennyo naddala prisoning olina okuba omugezigezi kakati ebyensula byo tubyogeddeko baganda ate ebyali bitya muganda wange nandisabye newakubadde kiki gavumenti bandibasabye mukyusize mu basibe emmere naye awo nze n'ekintu ekinnuma wabula empuli omusibe ava mukukomera prisoners bakompulenga nti balya bubi naye ekinnuma ng'ate abasawo benyininyini bebakozesa genda okulima kasooli benyininyini ekirategeeza emmere gye balya benyini bagyerimira kijja kitya okubeera nga basinga okulya obubi munnange kati no kyotamanyi nti bw'obeera omusibe kino kyolina okumanya oba abantu balina okumanya bw'obeera omusibe obeera tolina option neoba wasaze ente oli wadde emboga nti tojja kulyako kubanga omusibe bakutegerera butegererezi so kino kiddayo ku system oba kiddayo okuba system ya gavumenti nti yes kale muyinza okuba temutwagala fe abavubuka aboogera ku bino naye bino ebintu nti omuntu yandibadde mukomera nasaavinga naye omuntu ne bw'aba asaavinga alye bulungi kubanga ti just imagine omusibe nga yalima emmere naye ng'alya bubi okitegeera kubanga amazima ga Katonda akawunga k'ekkomera babakayiwamu bwe bati ne bakateeka mu ssupu mutuufu oba tolina mutima nabagamba wano bakakuba n'ebikongolero byako ne basaako ssupu nako ne kasaanuuka buli kimu kasooka teeka mu mpa bwoti nga kasaanuuka otegeera ate jjukira waliwo amakomera agamu nga balya kimu otegeera so embeera y'okulya eyo naye nze lwaki njogera bweti nti mu byonna nga mbyogera nze ate njagala okwebaza omanyi nze siri pretenda njagala kwebaza ekibiina kya National Unity Platform mazima njagala okwebaza ekibiina kya National Unity Platform si mu bubi naye njagala kubeebaza nti ebbanga lye twali oba tusooke twebaze tulindeko naye mbadde njagadde nnyo era njagala okubiriza abantu abaliyo nawuliranga nnyo abantu abaga nti abo abantu baleka abantu by the way on record abazadde abali abatulaba n'abavubuka abali abatulaba bw'oba onoonya abantu abasobola okubeererawo mu byaddala unless nga tebategedde but these people care abakulembeze tewabangawo mu Uganda wano kibiina kifaayo eri bantu naddala abawagizi baakyo nga nuupu mu mazima ga Katonda sijja kulimba abali muyinza muyinza okubanga muli eyo mutulaba naye tukirize tugaane these people have been new mu system but they care bafaayo era enjagala kibategeeza mwenna bino si byakulimba si nti waliwo ampadde sente mu reality muvubuka gwali eyo maama ali eyo okujjako nga bano abantu tebakutegedde but they care ovanga ku muntu nga si yakuzaala takuyinaako Oluganda n'afaayo ajja akunoonye bibiina bimeka wano nze nali kankubuulire nga tonagenda alambatoke nze nawagirako FDC era nabakwatirako ne DR forms gye tubeera eyo naye kukakasa nti nze yatoba ne DR forms nga simanyi na wakuziteeka naye you can imagine nga tubeerawo ne twegulira emmere ne twegulira lanchi ne tugula buli kimu naye nga tewalina muntu akomyawo feve okugamba nti thank you nga n'abakwatibwa tuliranya abantu nga boogera nga baga nti nuupu tefaayo mu mazima ga Katonda tukirize tugaane ate n'ekirala mubawo omukisa
olaba bakuyambye nga balina limited resources. What if you gave them an opportunity? Baneka nkubuulire just ya government ya NRM bali muyinza nebuuza abantu bameka abalwana ne NRM mu Luweero nakati bakyakaaba naye nga balina sente balina akatiba akakuba sente bananyini Bank of Uganda osegera they are the owners actually be bananyini sente. Naye you can imagine nti omuntu yakuba emundu oba eyalwana okuleeta gavumenti muyinza olwaleero n'omwana wa mulema omwana we tasobola nagenda mu ssomero. Webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bigambo bya Masaaba bw'atyo wannyonnyodde sitole ye nga bw'ogiwulidde ebigambo bingi nnyo bimu binakuwaza ebimu biri emotional naye ngezezaako okubanga nkuwaako ebyo byensobodde mukutu gwa Red Zone TV bw'oba tonnaba kubanga osubscribinga kkirira wansi awo wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako kubanga tomisinga nsonga yonna nyongera okukujjukiza nyongera okukusaba atanaba kubanga osubscribinga tolina kyofiirwa bw'olayikinga sooka olayikinge gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera nga ate etambula n'omulala n'abeera nga ate amanya amawulire nga gano. Masaaba Faustin amaze okubanga annyonnyola bangi badde beebuuza Masaaba okuva we yavaayo tatubuuliranga kikyabaawo kikye bamutuusaako naye olunaku olwaleero amaze okubanga abinnyonnyola gwe abaddeko era abadde ne ku mikutu emirala kwasinzidde okubanga abinnyonnyola kakasa nga obiwulidde bulungi nnyo. Ngenda kujja mu maaso awo ate n'obubaka bwammwe buli yataddeko obubaka ku mukutu gwaffe guno nga bulijjo bwetutera okubeera nga tukikola tuba tukutuusako obubaka obw'abantu abatumidde abatwebaziza emirimu n'abakoze ebintu ebyenjawulo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kanzije n'obubaka bwammwe kansooke nkulekere buno nzije tubeere nga tweyongerayo. Yes, webale kubanga kwoli mpola pola ku mukoto ogwa Red Zone TV kakati nga bwe nkusaba olayikinge buli yataddeko message yo buli yataddeko obubaka bwo yesaawa tubeere nga tetuyitayita mu bubaka bwammwe tubeere nga oluvannyuma tweyongerayo n'okubanga tukusakira updates ezigenda okubanga ate ziddako. Nixon webale kubanga obaddeko message etuuse Nantongo Jessica nga bulijjo webale kubanga obeerangako message etuuse Mwanyinaze Maureen Masika webale kubanga obeerako message etuuse Nakate Vivian message yatuuse Kaya Travis webale kubanga ogoberera kyokola kya mutawana nnyo message etuuse Lian Official Jalia webale kubanga obeerako message etuuse Gampo Meire Christine webale kubanga obeerako message etuuse Zam Luwagga webale kubanga kwoli kya mutawana nnyo kyokola message etuuse Namata Shamim message etuuse webale kubanga obeerako Sembatya Abudu webale kubanga kwoli message etuuse abadde tutegeeza tutereze mu kifaananyi naye tugezaako nga bwe tusobola at least nja kukusaba ogende n'ekyo ekitono kye tusobodde okubanga tukuwaako tujja kuba ebintu biterera mpola mpola. Hasifa Habiba message etuuse webale kubanga kwoli yonna gy'osinzira okubanga gy'otugoberera. Kaya Travis nkulabe message etuuse Fatima webale kubanga kwoli message etuuse Kalule Lydia webale kubanga kwoli naawe message etuuse Mary Namuli webale kubanga obeerako message etuuse yatugambye ne mawulire agawedde nti yasoose commenting kya mutawana nnyo. Isa Lwanga webale kubanga naye kwoli message etuuse Charles Doha webale kubanga naye kwoli message etuuse Galavuzi Yasini asaba live zaffe takyaziraba nakutegeezezza titujja kuba tukomawo mu live zaffe naye twafunafunamu obuzibu ebyuma babibba naye nga tujja kujja tubeere nga ate tukutuusaako bwebwo obubaka bwokka bwensobodde okubanga nfuna beba abantu abasobodde okubanga bateekako obubaka bwabwe njagala kubanga mmaliriza ate mbeere nga nkomawo mu updates eziddako. Waliwo muganda wa Anita Amonga akiguddeko ngenda kubanga mbikuleetera sigala ku mukutu guno era olindirire mu bbanga siddene nnyo na gano nago ogenda kubanga ogafuna tuwuliziganye mu updates eziddako.